nze nganze emyaka 15 gye tuwadde ku lwange gimala olw'ensonga nti babadde mu palamenti ne bayembala ne banyuma naye byonna bye bakozeeyo tebiyambye mu nkyukakyuka. Nze nganze nandisimye nnyo Honorable Mpuuga n'awumula nga takyankalanyiza struggle. Waffe nga ffe kye tutaagala bannamasaka ye muntu yenna eyekiika mu kkubo lya struggle. Ensonga z'omubaka baaba tulina okugenda tusabira omubaka tumwebaza byasobola tukolera nga Masaasi Mpuuga mu kibuga kyaffe Masaka. Omuntu wakola ebirungi asiima. Ekibi ekimu ate ekitali kituufu tekiyinza kwogesa nti talina kyakoze. Kyaki esobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo kuba ffenna tuli bantu ba Mukama. Omubi n'omulungi ojjanga bw'oli. Olwanyisa enguzi tosobola girwanyisa ku muntu nga Mpuuga kuba siyagaba ate siyatoola. Buli kimu kirina we agaba enguzi omanyi gyali gwoba olwanyisa. Bisagade agabe enguzi mumanyi gyakola ki? Ate ennyanya emu evunza ekisero. Wembanga tali omu bangi. Gavumenti ekugambye ndi ssente ze mumuvunaana baziyisa mu mateeka kati mwagala ki ekirala? Batandikira ku ye. Ekintu ekiba kizimidde Museveni muyinza era bannayuganda bwe kimanye yenguzi eriibwa mu mateeka nga tolinawo omuvunaana. Amannya gange zekiza Joseph. Ekituufu kiri nti bwe tuba nga tuli mu struggle yakugjawo bali banguzi. Mpuuga gwe n'ojja ne weefula nti naawe oli ku struggle wamu naffe ate gwe ne bakuwa miliyoni 5 bwe ziba nga zigudde bubi ku akawunti era ozireetebwa mukama wo Kyagulanyi n'omugamba ku akawunti ekuzeeko ssente bwe ziti tukoze tutya. Ate yalowooza nti bwe yava mu Nuupu asubye Nuupu okugwa tejja kugwa. Embeera egenda maaso. Kaakati mukama wange nga sijja kukulwisaayo era naakata ne vidiyo okugenda ku kitimba. Omusajja atutwala wano nga Nnyendo Mukungwe atukoze ekigambo ekitenkanika era njagala nkubuulira amazima amatuufu. Omusajja oyo temuddeyo ne mwerimba ne mulowooza nti eno bannamasaka tuli basanyufu. Tebabalimba bannamasaka tetuli basanyufu yadde ate ffe aba Nnyendo Mukungwe kimanya kabonera tulina obusungu obutenkanika. Kubuulire Honorable Mpuuga Nsamba oyabadibwanika butwankubuulira amazima. Oyo omusajja munnanfuusi kuba nkubuulira amazima obadde ku mulamwa nnyo naye omaliriza ovudde ku mulamwa. Naye nkubuulira amazima genda mu kasirise n'ako akasente ko kalye bulungi tukwegayiridde era ne mbuulira Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atwala National Platform kaadi ya 226 gwe gikwata ogiwe Nannungi Alice ebisigadde obitulekere giwa mukyala Nannungi Alice oyo ebisigadde obitulekere tugenda mukola ku Mpuuga emikolo bakugina emikolo gy'abasawo Abaganda ffe tugenda mukuba kalulu. Kanga lyemmaze nga muwa akalulu Wamugobye kimugobanga naye bwadda mu bino kitole bw'aba yali asijja muwa bw'aba teyagirya nja muwa akalulu kyekyo kibuli mubuulira alaali bw'aba yali ajja muwa naye bw'aba teyalya nja muwa kati notegera nti nno yalya gwe abeeya neetondere abeera kwetondere naye atekkiriza Abaganda batugamba mbu yalya dindako yayinza okyogera nti nno nalya ayinza okugamba mwana kaddemu kalina kakubye musonyiwe. Ekitufuula abagezi bannamasaka aba akasente yakabera nti bannamasaka gye kitufuula abagezi amasebu kerezako kasawundi ono katono ebintu bye tukola kale bw'aba akajanga yakalya nga siyakyuka wabula nga akalyanga omunnamasaka omugezi ako kankoze akawuta era akaleete tukolera naye bw'anadda mu byagira nti kikinedda Ekizibu ekiri mu Masaka muno abantu abalowooza bagezi Masaka yaabwe Masaka ya muntu asookirako ddala wansi gwe bateeka waggulu gwawe bategeerera oyo yenna alowooza nti Masaka agenda kulebera gwe muntu omu tekigenda kusoboka. Masaka egenda kusalawo omuntu ayekiriziganya bantu tebakizanga tagenda nga yasazeewo. Tombulira amannya g'okuba obugezi bwate bunti sikola ki? Si gwe alyanguzi
Togenda. Amasoko yogere. Museveni ngamanyi wanatonda w'ekibiina ekipya kendeza kuwagizibwa oba olimba. Masaka erina amaanyi gaayo siga muntu omu wabula kiri ggwanga yonna kyekituluma. Sigwe kweyagalizako kuswesi Masaka tebanakwata ku kifo ekyo bajja kuba batyobodde Obuganda. Programu yani? Project ya Mwami Museveni egenda kubeera kwali n'olunaku lw'enkya naye tukyesuuze tuwulire ebigambo byabwe kubanga omusajja yali ayogera ali direct tabulako ng'ayogera ku muntu yenna ola yali ayogera kwa Museveni nga tulize n'ayogerwa. Tenteesa sente bazikuwa nawe tosobola zigaana. Okkiriza yalya oba yalya oba teyalya naye gwe bakuwa sente tuweeku tolyawe kati obuzibu bwo tebakuwaako tekujja kusenza musajja okiba nnyo omulugu jampeya kyekumi kakati goli ku project ya Museveni bakuwa kasente ng'otema. President tugamba sente wozifuna zirye siwe tugamba President ki Uganda ina ba president babiri waliwo President Kyagulanyi yogera bulungi President Kyagulanyi Robert Sentamu yagamba atya sente bazikuwa zirye atodde olabise tokola olewo kimanyi kati no anakwadde amagezi akwadde malungi sente wazimpa sije zigoba era zino zange zaluwa musolo njokuzirya nawe omusolo oguwa ovuga piki era bwagula ekyuma kibako ifulisi sente bakakuwa kalye kuba bagambye sente baziyisa abakapa emitiro ennyini be baziyisa kitolire omusajja mutuufu abasajja bano bagambanga Bobi Obudajja kakati ensonga zange ngange sebo omusajja yatulyamu olukwe tumwagidde abasajja bagira mu Ssuubi nagira mu DP kati yagidde mu Nuupu kati kubudde buno ayagala kweyibula agire mu kuntu endala ekibiina ekirala sebo tumugamba obudde bwe bwaggwako yatulyamu olukwe agende kawalala e Masaka bamugoba era byonna byonna byaliko yekwata ku bisuubi wama kituufu mbunna abantu abali mu kujja baguze abasomye busombi bavuddeyo wala abagala ebyokulya bakwata emmere gye bafumbye eri Masaka emmere mujajirya babasombye okuva ate tugenda fe abamu talina kyatugamba kyatugamba kyaggwako ate talina kyatugamba tenyenda okugamba ku nsonga eno bakuba nti fe ababoda batulabangu bakiki okitegeera bwe bakuwayo 5 n'opaapaala ne bakuwayo 3 n'opaapaala naye nga kyenandibadde nkubiriza bannange oba ku magezi muvubuka amagezi gembawo ababodaboda mwebereremu omusajja pulezidenti waffe Kyagulanyi yatugamba tulina okwebereramu naye bakuwa 5,000 teekemu amafuta okole nti eyeye kakati nawulidde olwaleero tomusanga asasa amawulire n'atugamba ono yagambye ati abantu bajudde mbalazeeko teri n'omu era tulina obusungu bw'amaanyi okugjako nga omubaka waffe oyo ajja kutusiibula busiibuzi kujja nti bana akaseera naye nga kyenkubiriza ababodaboda muleke kupaapaala kubanga omuntu ebbanga lyona lyovugidde bodaboda futufuze zaalo tewali n'omu obakuwa amafuta ag'omutwe ate n'opapala nodde eno kati waliwo abamu abaali boogera ebintu ebitategeerekeka mbu Kyagulanyi teri kujja wano gwani agaana Kyagulanyi gali masannyalaze era bwe nawulira omuntu wayogera olw'okuba nti bamuwadde omutwalo gwa ssente ogambe pulezidenti waffe ow'enkulaakulana agenda okukyusa eggwanga lino otemukwogera nzijukiza abali ku programu eno tuli Masaka wano bayita watya Munyendo Mnyendo Mukungwe obadde abaali akasente z'abannansi nga bayise mu kamooli yesiye kati kekiseera naye yalidde sente z'abannansi nga ayise mu kamooli ekiseera naye atulabeko naye kyekyo sente wandiziridde naye mufe abantu wandigambye ti abanaye kimala kikola ki kimala sente yesiradde pulezidenti akuwadde sente Museveni tukola ganako kakati ekigenda maaso wano okukwata abantu nguzi mbusimanguzi twagala kuba n'abasajja baveeyo kati nabudde olwaleero luno batugambye mbu ababaka abafuna sente zaali mu mateeka gatya okitegeera kakati awo nze njagala nnyo omubaka waffe ajja atugambye nti banna akaseera kemba kulemberedde kamala nti baneemweraba simanyi kyazzaako toyinza kweyubula olaba n'omusola gweyubula kukanya kukaddiwa kati werubudde mu bibiina ebyenjawulo twali twesunze nti kazze n'omusajja waffe pulezidenti Kyagulanyi
tugenda kuba ku mulamwa naye kati ate bw'atuuse bamuwadde ssente ate n'apapa ate yandibadde ajja neyeetondera Kyagulanyi aga nti bannaye tusaba tusonyiwa kati ne bwe yeetonda tewakyali ansa okitegeera kakati ekyo kyekiriwo ffe tumulinze enkya tuwulire byagamba kale twagala ayavule mu kolansi wali tuze byatugamba byegenda maaso awo boda batufuule omuzannyo bwe bakuwayo 15 mutwalo n'opapala n'okyakyala mulina okubeebereramu kusigala ku mulamwa ku nnomo bw'oba olina ebyokukola beera n'ebyokukola byo Kyagulanyi bw'abazze genda omusanyukire nga bw'oyagala naye bakuwa omutwalo gw'amafuta n'opapala sinoogiwalula ate bwe kukuba mpuga tajja kujjayo kati ku baana bano bwe bakwata abagundi singa avaayo nalwanira abaana be baasiba makomera ezo sente zandibadde ziyamba zeyafuna naga nti kale yesinziridde kanzitwale mu baana bano abali makomera ziveeyo bakale bafune ekyokulya famire z'abantu bakaaba abaana ekitegeera kati gwengo jangu otunnyonnyola ekyokukola kikyogenda otugamba ekitegeera kakati ngaze munamasaka ekimu ekintu ekikulembedde mwami Museveni mbuyinza yinguzi okujjako ebigimi bibi mwami Museveni yaleeta ababaka n'abatwala ekyankwazi n'abawa akasente bagenda okuvayo nga boogera ludikya abamu n'emigungo gyamenyeka naye ekisinze okunsanyula si omu ku bagenze ku mugendo gw'okukola ekibiina ekipya obudde buno sente zajja mu kibiina ne zigula bammemba bafune omuganda anadda mu kifo kya Katumba oye era nga munakibiina yazze twamutegedde tuli kumubuusi kubuganyako birowoozo eri kubaganyako birowoozo tugenda kubeera omuntu emyaka 15 ng'oli mu kifo kimu oba talina kyanjawulo ekyogenda kukola oba nga tonnakikola mu myaka 15 wabula ekyenjawulo ekiriwo bw'oba ozze okukola kibiina kikole nga tovumirira kibiina kyoli ekyo kijja dayirekiti kwe NUP yali ejja mu abantu twajaniriza kuba teyalina kyeyeesigamyeko nti nvumirira gundi naye nga waliwo ebibiina UPC, FDC, zi UPC naye tebazivumirira kakati gwe okwata abantu bana n'obayeeza mu olo n'obawa omutwalo boogere ku kintu kyoyagala tekigenda kusoboka wano mu kuleeta Masaka oba mu Uganda wabula ekintu kyebadde ky'abantu okulu ekintu ekyalikoleddwa ekyotugatta ewamu omukazi bakakusobya n'omwetondera okimanyi tewakoze ensobi twalina nsobi naye n'omugamba kaitwekireka kankyetonde ekintu ekyo singa kyakolebwa niwabeerawo nakkakkana n'amanya kuba togenda kufuuka Kyagulanyi mu nsi alimu omu kabaka mu nsi alimu omu teri agenda kuvayo nagaa nti nze Museveni gwe n'okyetuba tekigenda kusoboka ogenda kusigala gwe muganga togenda kukyuka oye agenda okwefula kyatali ng'akozesebwa olw'omwami omu n'okujanja mu kamera okujoogerako obudde buno gy'otadde muki gwe gy'olaze naye tetulina buzibu nankyukakyukayo oba nga gy'ofuna ekyokulya oba nange omwayogera nga nze wompita nyinza okujja naye sijja nzenna nga we wakoze netegereza kubanga oli omusajja alina kala bbiri alina ey'obuyekera alina ey'obugenero alina n'ey'obukulembeze kala zombi azirina kala ssatu ezo kala nzibu nnyo okutegeerekeka ng'obukulembeze ono Adija agambye omusajja gweyogera bulungi naye mpuga tena kyatugamba Adija ono omusajja munamasako n'omusanga ddi gwali mu Amerika omusanga eno Adija beebale nnyo okubeeta ku sente ono Serwanja agambye munange empuga komye sente za Munnayuganda Mwarabu agambye Uganda is now open wenjogera ku kyalobeddwako olwaleero mwami Museveni yatudde n'akkiriza nti sente bakamishona zaweebwa bituufu ekyo mbadde nkisuubira kubanga mwami Museveni ekintu kyakola kikola kigenderedde mu kugunya ebyobufuzi muzibu kutegeera olw'okukikola ng'akisuubira amanyi nti singa amukwata obudde buno ayongera ku mulimo gwa Kyagulanyi ogw'okugoba abaddu n'asala bwakwata ababe abatalina nnyo maanyi mwami Museveni oba okalaza nti olwanyisa nguuki ga Kyagulanyi sookera ku mutabani we oba oyagala okulwanyisa enguzi nga Kyagulanyi
sogerako kusamu kutesa abali kuzanadis wano obugali bw'abalema omusango gwaletwa mu kooti tegugobwa tebagusalanga obugali bwabbwa ng'abaka bawutwala bwaba bwa minisita bwe bali bw'osooka okukwata okusinga okukwata ono bwa miliyoni 5 muli bwali tuliyoni ono bwa miliyoni 10 naye kambuuze mbadde manyi nti ebiri mu kibuga temubimanyi nga bwe kiri ewala mbadde manyi nga biri e Kampala temubimanyi nena mubimanyi betubitegeera wano kubanga janga omusajja teweetya kubanga ife tumanyi ensonga entuufu nti mwami Museveni ayimiriddewo ku nguzi tasobola kulwanyisa nguzi ekintu kyetukola tukirabula ababaka baffe abakyali ku NUP n'aba FDC abasatu ku babiri abalinamu ensa abakyalinamu ensa abali e Katonga kubalabula mugende mpola ayinza okuba anonyamu kyennyanja wano Masaka wano mu kitovu Nume kyamaani bamusubirako ekipapula nga bamugamba bagenda kumutema naye waliwo agambye nti nno bannamasaka Mpuuga omala biseera bakoowu nnyo gy'oli mwe Abamerika bagambye bannamasaka babaagala nnyo naffe tubaagala nnyo onani Vincent wali mu Texas ne bannange simanyi gwonsindikidde enkuba etandika okunkuba wano olowooza siirwala essenyiga ne bannange Empuuga n'endwala ssenyiga kuba nti zijja kulaba obulimba bulina nja kweyambula abantu babiri Mpuuga n'ennaku musana abantu aba babiri Mpuuga ayina n'ennaku musana okugombolola wano era Nyendo Ssenyange kati yatuuka eri Mukungwe Nyendo Mukungwe kati ye Mpuuga ne abo abantu babiri abantu obubbi bwe bayina mu nsi muno era nze abo sibaagala ku nsi kuno nze baveeko batuviire abantu okutuka obubbi nga bajja wano nga batumanyiira abo ne bajja wano oyo Mpuuga mwennyini ewaffe Nakawanga wano bwe yajja ekintu ekyamuleeta wano yali Mmengo bwe yabeerayo yali minisita w'abavubuka ekyo ne tujja n'omuntu Kawanga wano tumuggyako kituufu ne tugamba nti omuvubuka anaakola naye omuvubuka obeera otya oyinza ati palamenti emyaka emirundi 2 nga tolina woofiisi Masaka tolina woofiisi kati wano Bobi Wine bwe yayingidde wano Bobi Wine bwe yazze n'agenda walimu n'agenda yaguze walimu ge makage wano lwagula ku myaka ebibiina ekibiina ekyokusatu kwogula obeera wakumanya mu palamenti wano muli ebisene wano yali 5 ebyo byonna wonna ku nsi kuno nze kamba wulira abantu wonna walinga omuppi sakalanze abantu abo ani gwobawo obwo bwe busungu bw'Abannayuganda abali Mpasaga mu nkungu mu Nyendo and that's it abadde batugamba nti n'abantu bangi bajjudde mu kisaawe abamu bavuddewa naye nga bavuddewa kwalena wadde yataddewo mu Katikkiro yagenda kituufu omugenyi omukulu kituufu Katikkiro naye ate Mpuuga mbwajje ajje wano ajje ng'ayagenda tugamba kyembuutu musabira ki oyo All right, that's it, Flashlight people. Thank you very much for watching, and you're just live with Masaka Munyendo. Abantu banyivu nnyo omusajja yali sente wano n'addeko n'atumanyira wali n'agenda n'atulimba mbuno nze mwenna ngenda bati abantu babiri abo
Livudeko. And that's it. Gega malobozi gabatuze abali Masaka Regina Love Munyendo and James Galega Mutambula. Mama Nedda. Abantu banyivu nnyo. Ane Vincent Texas egamba chief kwe tuli Masaka though it is raining and tutambula ategwe mwana baddo gambota. Embere genda maso mugwanga. Ono mukulembeze ono alesa amalobozi ge tugawulidde ate nga byebyo. Jackie Kirabo Bwebazigana ozikuwa omunyanko nazituwa abanyanko tulongera sente wafa omwana omuganda bazimuwa tateka mu tribe twogera ku muntu toteka mu tribe kwa omuganda mubbi omunyanko le mubbi omusoga mubbi bonna babbi tateka twogera bwogezi ku bantu mpuuga kye yakola by'okukwata sente mu kamera naye bangi bonna abaziridde abayitirivu abatogerwa nako tetugamba ekintu kimu bwe yakwata sente jangu ogulira bannayuganda nti sente zennakwata najja nenkola kino na kino na kino n'abavuka nemba teyabazimbirako kantu yazimba kyekinafe twagateerera ebitano yabijjayo nze embyaniriza abijjayo naye atugale natadde wali woofiisi nayambye ku baana nazimbidde abakadde kyekituluma ate ali endala singa abazijjayo nga zitugamba okujjayo sente kirungi muleka amafe ebigambo twagala bigambo tetwagala elementi ama boli mu elementi beerawo nze ndi bwe ntisobola kuzijja guno mulimu gwange n'olw'ensonga eyo okujja e Masaka nga tumwadde obukulembeze agende asake bw'afunye jjajja empitirivu tetufunidde bwanga abamutwala bannange oli omwami agenze waliwo agambye ajja wano amwe kanamba kamweyo ku soda amweyo ku mata nayo ndowoozaera kyensinga okwagala azimbewo ekintu ffenna bannamuziga ekitujuna ne kati kambuze mukulu mpuga akyabagasa agasa bamulonda nze njamala kino ekisanja ekiwedde siddamu kumulonda ekiwadde wamuwa kati akaddako siddamu tweyanza abantu tuli Masaka Mukungwe Munyendo gano malobozi ga bannayuganda eno ndowooza za munnayuganda kyagamba ku bigenda maaso mu ggwanga abamu bagamba lindako nga twakugenda ekibadde waggulu ntuuseeyo mbu abantu basombe kituufu naye bwe munalyavuzi wano abantu abasomba abo tesimawulire ababbobi tebasomba n'omu bava mu kibuga nga batambula bava mu kibuga nga batambula bali ku byabwe Katonda yeebale baba abasomye ne bakkiriza okubasomba abali naye nze tebasobola kunsomba nze nja kutuukayo bwe baba kutuukayo bwe bakkiriza okusomba nze bamuwadde ne sente kati nze oyinza okulola nga twampadde sente tosobola nga nze njagadde ne ŋŋendayo teza gwe bansombye ayina ensonga lwaki bamutteyo. Masaka people who are still standing on the mission 2021 big up baba tumideko nyumwe bale men and with muri bakabinyo babagala nyo Masaka Mukunge boda stage babagala nyo okay babagala nyo nawe kakati mvubuka mu amagezi agasemba yo mu banna Masaka mabali mu diaspora bali mu Bungereza bali mu America nange ndi safe oli ngambi oli safe ndi safe Mpuga bajja noze nga mpum da pum nga kigwa so n'olwensonga eyo ogwange sisigwa amaanyi just kuleta malobozi gammwe eri eggwanga amagezi genyinza okuwa abavubuka tukole wabula mu kukola tulina okuteeka oba nkinyonyole ntya tulina kwebayita okwebeereramu era nze kyensinga okubakuutira buno bumutwalo bakuwa tebulina kyebugenda kuba kati songa omutwalo gukola eki kati obudde buno sente zonna zaanaabo obeera n'omutwalo obanga alina olukumi era bali ebweru balabika bwe bali obulungi naye ffe wano obeera n'omutwalo mu nsawo oba olinamu nusu lukumi sebe bagambye webale nnyo bakwagadde nyo endowooza ennungi okugamba muvubuka akole ono bamuyita Kathe oba Kathe osinziddewa simanyi tubulire kyokka Dr. Mpuuga n'empuuga biki naawe dema pum olima tujja dolo nshinga very soon naye ekirala bino ate batugamba ngwatuleteddewo akasiki tetuli bakuba bidongo
pulezidenti waffe bamuyimiriza okuyimba era ennyimba ze tuziwuliza ku malediyo ku magundi abamu tebagakuba naye bino batugamba mu kasana batuleetere disiko sima tukuba omuziki paka kuwulira bubi ffe tetuliiko ebyo nti baguleese omusajja abataddemu ssente ebidongo gyebiri mugende mukube muziki ffe tetuliiko ebyo naye ngaekimala kimala era nze kyenyinza okugamba mpuuga Masaka tetandise kati Masaka yatandikawo kuva dda ate nga si ye mukulembeze kakati bw'abanga ekiseera kye kituuse ekimala kikola ki kimala okay era twagala nkyukakyuka okuva waggulu kati naye bw'abazza ekisanja kyekyo okugamba ya alright kwe tuli mubaweereza muli ku Flashlight Live ebisembayo muntu aliko ku stage endala mbagamba ebigambo bino omuntu yenna akugamba nti wankyukakyuka ngadda mu kamera ngadda ku TV n'avumirira ate owenkyukakyuka etaba wankyukakyuka aba project Museveni kisegede omuntu yenna avumirira owenkyukakyuka oyo taba wankyukakyuka aba project Museveni abantu abo nakyemali ababatondawo mu nsi yonna tebali wano wokka nibogenda obunsi yonna gye bali maama ate kiki kitugambe jangu kiikireko bakyala banno jangu musembere omukyalo ono mumwe ono vugazi mu protecting ngendo nene baleme kumukyankanya sembe wano amamaama balina okubeeramu amamaama tubuli embeera egenda wane Masaka go ekuyisa etya wali wonna ebintu ebigenda basi ebyampuuga wano bagambye yakabi ye pulezidenti asinga yagenda okufuuka bendikitowendo osimanyi wakabi embeera egenda Masaka ku byawonali mu mbuga kale abantu abamu si basanyu abamu basanyufu olwekyo kyali naye waliwo ekiwayo ekimu ekitali kisanya kubanga omubaka oyo tumusuubiramu bingi twabeeranga naye wano ng'atulaga kirala ate bwe yavaayo yatulaga kirala kwegamba ninga kamiliyoni yatwefuulira yatulyamu olukwe akyuka bukyusi yatugamba nga twamulondanga embaka ow'ensonga ngera wano mu Masaka okwogera ku mpuuga obanga owemudde kati nemmwe nze bulijjo mmanyi bagamba musajja wa masuuti musajja ayogera bulungi wakabi nnyo lwaki mumuwalana tetumuwalana naye kuwalwa ebimwogerwako byatuleetera okukola ki okumwemugunya ne kati mpulidde pulezidenti yamweddeereza sente yazifuna mu buki kati awo tujja musonyi kirungi agenda azifuna ate mu butuufu Museveni alina sente zali akoledde muna Uganda okujjako omusolo gwammwe owulidde biwulire kusaawa 3 bakamisona sente zibavunaano bazifuna mu matuufu palamenti yeyakola ki segambye tuli beetegefu okumusonyiwa ku ddiiru ki bwaga nti batugamba yatusobyako yabasobyako nze nenkusobyako nsonyiwa ambiwulira naye kati agenda kujja kutwetondera enkya agenda betondera kutunnyonnyola agenda kujja atunnyonnyole ebimwogerwako ekirungi agenda kujja akole ki atunnyonnyole Mpuuga simwagalirako ddala Mpuuga sina nnyo kyali naye kintu kye yakola ku mukulembeze n'amulyamu olukwe nze simwagalirako ddala era nebyenkya mwana abeera wali gundi ekitovu sijja kubaayo kubanga era sisobola nakuyingira kamera zijja kunkwata nga mwendi twagala kuyingirayo eventi yamwe ya leero ate eri kamera endabe wa Bob Wine ate endabe newa Mpuuga ng'ate tamwagalirako ddala basiyinza kulinnyayo kati kugamba ekivulu kyammwe kiggwera wano kiwedde kati nze mbatwala wano era kyova olaba ngezaako nnyo okubakubiriza bakole bave mu bino eby'omutwalo bino n'obuukabuuka mbompadde 5 mbukankuvuga epaka yiganga paka wa no kati nze nga sinaamuza amafuta munanvugako nze nsobola okuvuga buli gyoyagala yonna obanga oli mukolaki n'abaana ewaka olina obbatwalira ekyo baana balina okulya kuba olwaleero si gwe gusoosokola ate si gwe gukomye ate nkyakola paka
ajja kukola paka. Okay. Tuli kumukutugweta the Flashlight TV online television. People in the AC Premier Badimalo Kutwagala. Do not forget to subscribe and share our content. Tuli Masaka Munyendo. We are trying to update you kubigenda maso mgwanga. Ono yemukulembeze. Yajja muno mu Masaka twawulisa nnyo. Yingiddewo. Kyenjagala kyokka. Omukisa gwo guba mukisa gwo. Onakyo tugamba. Tuyanza. Ekyakabi. Basi. Kyagulanyi yajja twamunona Lukaya. Sembere wano njaga amalobozi g'abantu. Ne kuluno twamuwa akalula kuba Bobi yajja ne Bobi Wine. Wanamuwa kati. Ati sijja kulondamu weenaalemu oba. Kubeera bye kuba oliwe kifu weenaalemu. Yali yeekweka kwekwesi. Banamasaka ffe twamulonda tumusindika agenda alye. Ate ffe tulina omutwala. Binjeeyo kale muteteeka. Alina akabinja ke akabali b'enkwe. Akabali b'enkwe. Bwanika nga we bajja nga beetadde mu kiti kyettu eddungi naye nga babimu dipi broken yayi. Bana tweyanza nnyo tweyanze. Esente zino ze mutuwadde siza kuvuga kunona mpuuga lyali. Siza kungula kwagala awulaze njagala nganze kuba najagala ebibiina ebirala weebiri naye nesalawo ngende noono ensonga enkulu eyali mu byonna kwe nasinzira ddala okwagala Kyagulanyi ze mitwalo emiliyoni 20 ze yakaka ababaka okuzzaayo. Abamu ne bagaana abalala ne bazizaayo n'abamu bazizaayo nga babala bifo ate babituuseyo baagala okuwamba bo baddeyo babbe ekigenda kusoboka mu Masaka abeere mu Uganda badde ina kyagala okugamba tugambe tugakola ebintu birabe n'akabinja ke okola ebintu ebirala byonna otolwa sitwago balukole ki jangu ebigambo ebikulu nnyo baluleke otolwa sitwago balukole. Abantu b'e Masaka tuli banyiivu owulira Mwami Mpuuga yasooka n'aswaza Ngendo Mukungu naffe bennyini abakulembeze bannaffe betukola nabo ababoodaboda naffe yatuswaza nnyo. Nze nali badde ndabira ku Mwami Mpuuga abadde leader of opposition nga ze gwe nyina okulabirako ng'omukulembeze omwesimbu ne ngamba nti Mwami Mpuuga kamugoberere kuba badde ayina abantu abamugoberera abadde bangi naffe twagenda tumwisalako. Mwami Mpuuga twamukolera n'abamu nasasusasula netuuka n'okuvuga picha eyo netuuka neggwako emipiira lwa Mwami Mpuuga nga munoonyeza kalulu tuli polling station tugenda tunoonya lwa Mwami Mpuuga. N'ekirala kye ŋŋamba bammemba bannange Mwami Mpuuga bino byagenda alimbalimba abantu n'abagamba nti abantu b'e Masaka bagambye agambe nti nze ngambye ajjewo ekyo ekyokugamba nti nno abantu b'e Masaka bagambye. Abantu b'e Masaka bantu bagezi bategeera. Sigenda kubona lwa Mwami Mpuuga genda wali ku arena ngenda kulya muceere ngenda kulya nyama njegulira era ngisobola jegulira naye ne pichi netuuka neggwako omupiira kuwa bodaboda nti agenda kulwa Mwami Mpuuga. Abantu b'e Masaka baagala President Kyagulanyi omuntu gwanawandulako eddusi nti ono gwe tujja okugenda naye naye bajjewo ebintu by'obulimba tulaba era tuli banyiivu nnyo abantu b'e Masaka ebyo byagenda ayogera tujja kgenda waliwo yazadde olukuŋŋwana. Ekirala ajjemu abantu bagenda alondemu kubanga bayise bannaddiini yayise baki bamanyi nti nga yenyininyini asobola okweyogerera lwaki yataddemu bannaddiini ataddemu bakatikkiro yandibadde abajjamu najjangayo omuntu omu. Ekirala omuntu lwomanyi nti osobola na Uganda osobola okwabeezawo mukozi mulungi njagala okugenda okuba olukuŋŋaana oteeka wali ku Liberation Square maga nti ze Mwami Mpuuga byekoledde Masaka oba byekoledde Ngendo Mukungu diwe kikakande mukyala yeesimbyewo ku MP asinze Mpuuga akoledde emyaka kuba yasobola otugulira ekimotoka n'amazzi ku Nnyimbe ne ku Mukolo baleke kutulimbalimba ffe tulaba talina kyakoledde Ngendo Mukungu. aguza amatayi omusajja abadde abeera ebyamatayi gagasayiye nga ye eno pikipiki njibuze bamvugisa pikipiki eno kulaaleeyi n'omupiira gwetuuka n'okugwako ne mugangu ly omupiira gwa $5 gwamulema oggula. Baleke kulimbalimba abantu baleke kubuzaabuza abantu fe bannayuganda tulaba ate kitukoze bulungi bannamawulire okujja naffe bafuna ebirowooza naye baleke kugamba nti Mpuuga abantu b'e Masaka nti baagala
kati mpulidde nti mukasana bataddewo disiko ng'akasiki bagenda kagonda no ebintu bya bulimba tebabuzaabuza abantu ensobi njogera nekirungi njogera bonimbalimba gyoli opposition ate ojogamba eki ate nvudde ku Bobi Wine kati oba ogenda oyo komedi abantu bannamasaka banyendo mukunga abantu bakoowa olwamamivugo ebyo nebannamaya netugenda mukomera netubeera mukomera naye wadde okujjayo nti nomwana bamusibwa tetwasibwa omusajja yaswaza ajja abantu bannaddiini abajja mu byobufuzi ajja kubakyayisa abantu bannabyabufuzi abajje muki bannabyabufuzi abajje bannaddiini abajje mu byobufuzi abantu b'e Masaka balaba abantu b'e Masaka bakola ki balaba beba abavugira saba jangu oyogere kuli mukamawo ategeera nnyo jangu sebo oyogere jangu sebo jangu atasobola bebamu bebasula ne ttiimu ye yakola ttiimu netamalawo na bbanga lya mwaka mpuga akoze kibuga Masaka na kifaanana goli bulungi nnyo singa oli bulungi wandibadde oli muloni ate ndi muloni kesivuga piki ya loni amasewero piki ya loni eno bojaba omusajja tali muloni nnyo mpuga kikwate bulungi nnyo omulabe tuli mukulona atenga mumabonabona naye mwaye ensonga ya Honorable Mpuuga nze nga nze emyaka 15 gye tuwadde ku lwange egimala olw'ensonga nti babadde mu palamenti ne banyembala ne banyuma naye byonna bye bakozeeyo tebiyambye mu nkyukakyuka nze nga nze nandisimye nnyo Honorable Mpuuga nawumula nga takyankalanyiza struggle waffe nga ffe kye tutaagala bannamasaka ye muntu yenna eyekiika mu kkubo lya struggle kubanga abasajja abo ab'amasuuti abasala obulevu ne bunyirira tebayambye mu struggle kati twagala balinnya ku mmeeza munansi asobola okufuna enkyukakyuka eyaddala ne babadde nga mu palamenti ne bateesa be bateesa ne balina be bateeseza era eyo ebbali bw'abanga obusuuti bwabwe bwe bambala ne banyuma bwali bwakweteeseza kye bafuna gwe munansi owa wansi ofuna ki ng'ebintu tebikyuse ffe kye twagala yenkyukakyuka eyaddala bwe tuba tulwanyisa nguzi twagala kuleeta gavumenti mpya erwanyise enguzi kyokka ng'ate abakulembedde mu kuteeseza ekyo ate be bamu kubagirya tobola nze nyigira ne kyaki efuuka kyesirikidde ku bintu ebiruma abantu naye muvaayo mutya mu bantu bonna abakoze ebirungi mu ggwanga ne mugaba mugenda kutegekera Mpuuga omukolo gw'omwebaza mumwebaza ki ekyo kibuzo nti balekedde abakyaki mumwebaza ki bannansi babonaabona tuuka emulago tuuka wa naye abo abasajja abo bemuteeka mu bifo eby'omu maaso abo be baleetedde eggwanga ebizibu kuba tebikyuse waliwo ekikyuse so bye byange osangayo kyaki emanyi byagikoledde ffe bannansi bye tutanategeera bulungi ffe bye twagala bye bye tusobola okulabako nti tukuwadde emyaka 15 ffe tulaba ki kiki ekize mu struggle kye tuyinza okulabako
kati yo kyaki ayinza okubeetegeera byagikoledde ebyo tutategeera yo kyaki esobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo kuba ffenna tuli bantu ba Mukama omubi n'omulungi otyanga bw'oli ensonga z'omubaka baaba tulina okgenda tusabira omubaka tumwebaza byasobodde tukolera nga Masaasi Mpuuga mu kibuga kyaffe Masaka omuntu wakola ebirungi asiima ekibi ekimu ate ekitali kituufu ekiyinza kwogesa talina kyakoze ng'omubaka era nga nze mugobera okuba yatandika okwesimbawo baka lwazze eno munuuku so mwebaza era mwebaza byasobodde okukola yeebalire ekizibu kuki olwoba olwanyisa enguzi tosala girwanyisa ku muntu nga Mpuuga oba siyagaba ate siyatoola agaba enguzi omanyi gyali gwoba olwanyisa esagadde agaba enguzi mumanyi gyakola wembanga tali omu bangi gavumenti ekugambye ndi sente ze mumuvunaana baziyisa mu mateeka kati mwagala ki ekirala kale lwaki temwalwanyisa ze bawase kandi miliyoni 10 bannange ebigambo ebirono byandowooza byabanamasaka abo abasajja be balya sente zaffe sirabo batubeebaza ki bakugambye omuli w'enguzi bamukutte ate oyagala ki bali mu kkomera tali muli wanguzi tali mu kkomera oba okyayagala ki ekintu ekiba kisimidde Museveni muyinza era bannayuganda bwe kimanye yenguzi eriibwa mu mateeka nga tolinawo omuvunaana nga boolaba batwala ekyankwanzi sente ze bawase kandi temuzirwanire miliyoni kandi talina buyinza bulwanyisa kyawe talina buyinza anti sirina buyinza bulwanyisa ffe kandi batuba kibiina kyange naye muli w'enguzi bamukutte ali mu kkomera amannya gange zekizagozi ekituufu kiri nti bwe tuba nga tuli mu struggle yakugjawo bali banguzi Mpuuga gwe nojja ne weefula nti naawe oli ku struggle wamu naffe ate gwe ne bakuwa miliyoni 5 bwe ziba nga zigudde bugwi ku akawunti era ozireete wa mukama wo Kyagulanyi n'omugamba ku akawunti yakuzeeko sente bwe ziti tukoze tutya owulira kubanga twatuuka n'ekiseera nga ekisanja ekyo ekiwedde kyoze mu paalamenti twali twakugoba olw'ensonga tolina kyokoledde Masaka tegeera bwewalaba Kyagulanyi nga yaliko bwewalaba ambuleera nogamba ndina Kyagulanyi nagamba ti ono muganda munnange ge mazima era muwadde n'okubeera nga yadirira omukulembeze nobeera nga yegwe liida adirira Kyagulanyi twagala nnyo mutambulire mu bigere by'omusajja oyo kubanga yabatulaga era yasobola otugamba Mpuuga mumuwe chance eno akole naye nga wali tulina kyokola tukuwadde omukisa tugukozesezza kati Masaka oba ogigamba ekyokubiri bannaddiini b'abantu bonna mu bintu bino tusobola obutabateeka mwe babaniriza Mpuuga bamutegekera ebigwe abalonzi ffe tugamba Bobi Wine gwatulaga nti gwanaakola naye tugenda mu muti tugenda ow'akalulu era tumubanja tukolera kwaffe tuba tumututteyo Mpuuga waliwo omukyala Juliet Kakande yakajja mu byobufuzi naye tulaba ku mmotoka ye ey'amazzi bwemba n'omukolo sobola omugamba Juliet badde nsaba tekemu emitwalo 10 enjiireyo era kisoboka nekola ki n'enjira y'amazzi kakati omwami oyo yatukoledde ki naye ze kyeŋŋamba bannayuganda bonna bamanyi nti omuntu agoberera ebintu ebyobufuzi asangibwa Masaka ayagala okumanya ebituufu ajje Masaka naye Masaka yakyaye Mpuuga yaswazizza nnyo Masaka ate ffe kye tumwewuunyako essaawa eno ku ssente zagaba ku bukodo bwa Mpuuga kiraga muziva mu State House
zali mugabira abantu. Sente omaye ziri mu kutambula gwe wano. Essaawa zino. Sente mitwalo enena okunoneerukanya. Mitwalo ena okumunoneerukanya. Sente weeziri abaana balina ensimbi kati. Era twewunya ku bukoddo bw'ayina bulijjo ate okuba nga essaawa eno sente aziggyeeyo. Ng'alaba bannamasaka bamutaddeko nnenga. Bamutaddeko nnenga. Gwe bulijjo owulira agamba ati mpuuga kyekyo. Oyo ensimbi z'alina mu nsawo. Bafunye dda. Enena okusima. Zeziri mu kutambula kati. Ena zezitambula enena. Oyongereyo. Jasi twakola endowooza zammwe ebyamukulembeze Bobi Wine ebyampuuga bagamba sima ebikola bitya. Ze Kawuki Alex. Kawuki Alex. Beddira ki? Beddira Nkima. Beddira Nkima. Mpuuga oyo. Yatukola nnyo Obuganda yabulyamu olukwe. Tetumwagalirako ddala wano Masaka. Ensonga enkulu. Obuganda yabulyamu olukwe. Mpuuga. Yetondere eggwanga atawumule. Ebyobufuzi ebikomaawo. Ennyonta enkutte. Kati agenda kudda kulimba ky'abantu. Yetondere Buganda so si ggwanga. Atawumule katana kyagenda kulimba bantu. Agenda balimba ki? Ate yamanyi ayina endowooza ye. Gyaludde mu kintu nti amanyi nnyo. Ate ayina endowooza nti buli omu ayina mutegeera. Masaka si alina ogitegeerera. Ate yalowooza nti bwe yava mu nupu asubira nupu okugwa yajja kugwa. Mpuuga talina bwakabi bwali. Tetumanyi Kyagulanyi yekka Ssentamu Robert. Ye musajja waffe owakabi bwetukakasa. Basajja mmwe bwe mukyayira ddala. Twakyayira ddala naawe. Kuwumbu ebitano bwe yali yatuwaako mmeka. Abizana kulya ssente za kiyaayi, ffe tulya ssente ez'amazima. Bobi yatugamba twebeereremu. Kawaleba mvuga boda eri wano. Musajja wuno avuga piki edduga atayenda ekikumi naye emisolo miyitirivu ku mafuta. Kyokka ate ye yekkusa yekka. Sina kye ŋŋamba kirala. Masiwati? Masiro stage. Masiro. Obusungu omulina bwonsi. Tebatukoledde. Oyo kyamaani waffe. Kyamaani aliwa? Oyo. Tubale nnyo. Embeera egenda maaso. Kaakati mukama wange nga sijja kulwisaayo era naakata ne vidiyo okugenda ku kitimba. Omusajja atutwala wano nga Nnyendo Mukungu atukoze ekigambo ekitenkanika. Era njagala nkubuulira amazima amatuufu, omusajja oyo temuddeyo ne mwerimba ne mulowooza nti eno bannamasaka tuli basanyufu. Tebabalimba bannamasaka tetuli basanyufu yadde ate ffe aba Nnyendo Mukungu ekimanya kabonera tulina obusungu obutenkanika. Kubanga abasajja abo batukoledde ddala bubi ate ne beerimbika mu Buganda. Ne beerimbika mu Buganda n'obasanga abasajja ne batandika okugoba abaana emmengo. Abaana be tubadde ate tuwuliriza eno ne tuwulira ensonga y'enkyukakyuka ne tukwata layini. Okiwulira? Naye n'obasanga bagobya abaana abaali badde n'omulamwa tetukyawulira na nsonga ze. Kati twagala okubuulira abasajja b'emmengo mubeere bantu bakulu. Mubeere bantu bakulu, muleke okwonoona Buganda. Buganda muleko John Kabaka yabagamba buli mwana yenna yina muyina omwaniriza. Oba wa Costa, oba wa Bendera, oba wa muyina omwaniriza bonna baana be. Ngende eri Honorable waffe. Honorable Masaya Simpuuga Nsamba. Watukusaba busabi otulabyeko. Otulabyeko okola kimu. Bibya biri mu mukaaga tosala. Tukusaba busabi mu loto sala yadde mu era bino byali mu kulimbalimba abantu. Mbwati tugenda kwaniriza mukundi mu maanya ag'ekitalo. Taata toyinaawo kabonero. Era manye wano Masiro stage obadde oyinawo akaluluko ng'okamanyi tatawalira kuwoogana nga kiki tosaba na kusaba nga tukuwabwe naye taata twakutte layini. Walidde miliyoni 4 tebalimbalimba nti mitwalo 4 miliyoni 5. Abasajja ne Museveni wuno kati obudde bunaagamba atudde eri ewuwe annyonnyola kukoga CNRM nti
mpuuka oyo mumuveeko temumwogerako na mu paalamenti kubanga nkoledde omulimu okutenkanika okiwulira bulungi nti ekibiina kyonna kyonna akisattuludde naye taata ate era ne Museveni towulira akagambo kako nolowooza nti bituufu Nansonality platform ekyali ku musingi gwennyini ekyateredde bubya mpuuka talina maanyi gasobola kwonoona kibiina ekyo ate ne bwe mukola ekibiina n'Abedi Bwanika tekigenda kusoboka yadde okuyimirirawo olaba akaka aka PDP kamulemerera kane kalema yadde oteekawo kyemani w'okuguni weero si wano ate ogambe gwe timuteekewo ekibiina oli mu muzannyo taata temutondawo yadde akabina muli mu bantu muyimba mbu mwagala okugundi nsabule muli mu bantu mbu mulimba mbati mbu mutaddewo omukolo mbati simanya mbu mugenda kusabira biki omukulu ne bwokubira ngobye simu nkubuulira tebagenda kukusabira ofunewo kalungi wano mu nnyendo ate Masaka yonna yonna yakutegedde kuba amazima amatuufu g'olimba Museveni ye dikiteeta ye tukimanyi naye nga dikiteeta alina amateeka agatwala eggwanga lye yagamba tayagala mukulembeze wa nnono yenna ayingira mu byabufuzi kati mutaddewo evvaali mutusiba amavaali mbwati mbu kuno kusabira Honorable Mpuuga Nsamba Mukama Katonda byamukozesezza akoze biki bwe tugenda ebukoma nsimbi ne tusanga emikolo tusangako begundi tenti nga ziriko Veronica Nannyondo ne pulezidenti ne tusanga kuli Sindiwala na dokita ng'etenti ze ziriko ekifaananyi kye n'ekya pulezidenti Honorable Mpuuga tenti zo mu Masaka wano ziririddawa bw'oba okoledde abantu tenti zo ziririddawa oba obutebe kale obutuula ku mikolo bwokka kye twagala Juliet Kakande wano oba abakugoberera yakagendayo n'ekisanja ekimu tekinnawera naye yagulawo ekimoloka newankubadde nti owaayo amafuta kubanga si byabwerere sinywa amafuta naye gweyiye eriwa kyetwagala kyokka kyokka otubulye nti olina kwokoze nti nno kale tukusabire nti omukolo gwo njagala okudda eri Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga totwonoonera Buganda yakituufu mugikubye ekigwa twakkiriza twakutte layini totwonoonera Buganda musajja ggwe kituufu obadde okoze naye omaze n'oyoza n'oyanika mu ttaka muno Museveni yagamba takkiriza mukulembeze wa nnono yenna yina agenda byabufuzi kati mutaddewo evvaali mwefuula muno mbu mugenda sabira munnammwe biki mulimba taata kwetuli mugenda kumukubira kampeyini ate njagala okuweereza abawagizi ba Nansonality platform abagenda kwogwa omukolo mulina ke mutannabuuka ekitabo kye mugenda osayiningamu ng'abazze ku mukolo Mpuuga ne Abedi Bwanika banoonya mikono kugulawo kibiina kyabwe ekyabawiibwa obutwa naye njagala nkubuulire Honorable Mpuuga Nsamba Abedi Bwanika butwa nkubuulira mazima oyo omusajja munnanfuusi kuba nkubuulira mazima obadde ku mulamwa nnyo naye omaliriza ovudde ku mulamwa naye nkubuulira mazima genda mukasirise n'ako akasente kookalye bulungi tukwegayiridde era ne mbuulira Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atwala Nansonality platform kaadi ya 226 gwe gikwata ogiwe Nannungi Alice ebisigadde obitulekere giwa mukyala Nannungi Alice oyo ebisigadde obitulekere tugenda mukola ku Mpuuga emikolo bakugina emikolo gy'abasawo Abaganda ffe tugenda mukuba kalulu ebisigadde obitulekere tweyanziza nnyo taata Sebo nga tonawo kuvaawa kandi abo nomuyitani Rashida wefuge naye webale nnyo okweraza omukulu nnyo omukulu enamba yo bakwe emitwalo 5 soma enamba bakwe kizikaawo enamba yange muleri 0708 556 23 34 ne bw'oba togenda kuteekako ssente nze yo ngiwayo mu longa seetiiriridde sigamba bino bye bagamba ate siwayo namba yange ntya simanya biki Mpuuga tagenda kutiisa muntu agambye agifunye neso okugiddamu bonabo oyagala 0708 556 nze bonyiriza ate mba ngeze kugula data nsabule Mpuuga mpaka kuwulira bubi ayiweko buyiyi ayiweko naye mama
Mukama Nannungi Alice temumwerabiranga ddala mumulabire ddala gwe weewunye kansala bukansa nakwano ebyo bye balimbalimba abantu mbati simanya abava abakulembeze ab'ensonga babbi Faaza yabuuzizza nti Buganda bwebanga ensimba bakulembeze ab'ensonga mbu Honorable Kyagulanyi baaliko bamenya aba Buganda. Buganda ezimba babbi. Buganda ezimba babbi. Babuulire. Muzze tusirise ebbanga eriwera ng'abaana ba Buganda tetulaba ku kabaka waffe. Tetulaba ku kabaka waffe. Mpuuga bamubanja miliyoni 5 nga palamenti ng'oba ssente z'omusolo. Katikkiro bamubanja kabaka waffe tumubanja kabaka waffe. Kati byebyo byennyini omwana bye yabuuza nti bo beegasse bakoze coalition. Tata twagala mukwate layini basajja mmwe muli mukuswala munswala etenkanika ne mulemye okukwata layini. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga twagala owulire ebigambo bino, twagala obeere Mmengo okole ku nsonga za Mmengo. Ogenda tumalirawo Buganda naye amasaza ga Buganda ke tubadde twagala kwe twafunira kwe twewummuliza tata tutuuke nga twakyaye CPS ne BPS twagala mukole ensonga gyemuteekeddwa okukola. Bwe mubanga omuntu yenayina oba wanuupu oba wenaalemu tukkiriza bonna mubaanirize nga kabaka bwe yabagamba naye muleke ate tusiriwalyako kyenkalidde abaana ba Buganda ngenda kulumba nga 2026 tennaba kutuuka nja kutumba mbukundi sitesoni zonna nga mbakakasa mazima abanyendo omukungwe nti temuyinawo kabonero era abanyendo omukungwe ab'emukungwe eyo simanya mbw ate empugwe temuwubisibwa lwakuba muno bulijjo bakamubagattako bugazi temumulondanga essebeere enze chairman Nyendo Masiro stage division kukola nsi kwennyininyini wano gwe wootaba okumanya nti twagala Buganda ne stage twagituuma Masiro stage. Okitegedde bulungi kati Buganda mukikwate bulungi okitegedde abanga ebintu byebyo bintu bibadde ku coming soon nnyo nanyumya ngenza kugula data kusabula basajja beewunzawunza sikuvoola oko sikulima omuntu yenna ava kuno kitaawo bw'abanga musajja musiraamu nennyoko nga musiraamu obanga mukatuliki mbabuli olina kutambulira ku nnono y'abakuzadde. Honorable Mpuuga Nsamba bw'abanga Bob Wine nga ye wa National Platform nakubuulira amateeka ago abanga ezo ennyuma bunyumye ne message zikaaba Honorable Mpuuga Nsamba bw'abanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye President wa National Platform ne bw'abanga oli mukundiivu mu by'obufuzi bya Buganda ebya Uganda njagala okubeera ng'owuliriza ensonga z'amukama Serwadda Muhammad nona gambe kakuwe nyumirwa yiwako buyiyi taata nzenyume bunyumu kubanga ye tata nanyumye yabadde ansumbuwa okusinga yes onoshinga nakwaddeyo omutwalo abange muyiweeko buyiyi nzenyume njagala babuli yatuyina posita eri ku tataawo ku laawundi eyo posita ya Honorable Mpuuga Nsamba waliwo billboard eyo ennene gye yawanisi mulimu abantu abatamanyi kyetegeeza billboard eyo gavumenti buli mwezi ekisolooze miliyoni 12 naye gwe weebuuze omusajja yajja n'ayogera wano n'agamba eyo billboard ennene miliyoni 12 buli mwezi naye yajja wano n'atuteekateeka n'atuteekako ng'ababooda nti ŋŋenda bakolera obuyumba omusana mugufume kafumu naye omusajja atusabudde ebisanja 3 gy'emyaka 15 emyaka gyo 15 abadde tafunirangamu bwaloopu naye bamuwadde obwaloopu ku maanyi ga Honorable gundi Bob Wine mu kibiina kye naye mu DP abadde tafunangako bwaloopu naye omusajja bamuwadde naye sabota sigadde takukuse ate oyo omusajja tuba tulina mumukolako mikolo ono omusajja we yatoba naye okuva mukulembeze bwe yasookera ddala era simu abadde azimukubira wano nga tubeera naye bw'azimukubira nga tulaba omusajja akyali ku mulamwa naye omusajja yava ku mulamwa era ne kaakati ono bw'analaba era feesi ye ajja mumutegeererawo agambe nti naye musajja wange yanfuddemu mwebale nnyo taata. Okusookera ddala neebaza bannamasaka bwe tutambuliza obukulembeze bw'e Masaka
ngambe baliza ddala ate nga bwe ekyamazima amatuufu bali kumulamu ogw'amazima ddala Honorable Mpuuga tuzze tumuweereza ebbanga eriwera nga tuzze tumusapootinga mu mbeera yonna. Honorable Mpuuga ekyamazima amatuufu era singa teyali national platform yali tasibwa kulya bukulembeze buno obuwedde kubanga mu kusookera ddala Ssentongo yali amutwala twasula ku Masaka wali district wali twasulawo amazima gennyini akalulu ka Mpuuga kaali kamaanyi nnyo era Mpuuga n'akalira ku mukisa ogwayo ogw'enjawulo. Naye olwedde kano akalulu kano akazzeeko era abantu bali bamanyi Mpuuga si wakuddayo naye olwa kaadi olw'abantu ne bakkiriziganya mu kaadi ya national platform bamuweereze addeyo akiikirire bannamasaka. Naye ekyamazima amatuufu kakyanga tumuweereza ffe nga ffe bannamasaka ebintu byonna bye yatusuubiza entambuza y'obukulembeze bwe tetugirabyemu. Honorable Mpuuga bwe twali tulabye e Masaka ebbanga lyonna olw'ekitiibwa kye olw'obuweereza bwe okuva Mmengo ffe ne tugumira mu ekyo. Naye ffe tugenda kugumira mu ekyo olw'okuba nti bakungu ba Kabaka ffe nga ffe batulya mu bulinkwe okubeera nga tuweereza abantu be batyo modolo ng'abo ffe olw'okuba nti bo bakungu ffe nga batuka bukuba emipiira. Kati ffe tetugenda kukkiriziganya n'ebyo ali enguzi tewali tumuweereza ebbanga lyonna tetufunye mukisa mu ye era omukisa gwaffe guli wano mu ffe okulabika nga ffe twenoonyeza omukulembeze omutuufu. Ffe tetugenda kukkiriziganya na Honorable Mpuuga mu ekyo kyalowooza nti tugenda kusigala naye okujjako okuba ebifaananyi ebinene tewali ne bw'anaabikuba ne bw'anaakuba ebifaananyi ne bw'anaakola atya ffe wano tunoonya akalulu ka Mpuuga. Emitwalo ena gyagamba ababodaboda okumunonera emitwalo ena yagiwa ddaani bodaboda yatusuubizaamu pikipiki abaana abamu ezigenda okuweza buli siteegi ezimu nga atuweeyo bajaaji okwekulaakulanya eriwuddawo yatusuubiza mu miitu yatusuubiza bodaboda buli siteegi ezimu atuwe bodaboda tetwafuna mukisa ogwo. Bw'agenda Kampala tadda bwe tumulonda Mpuuga tadda bw'agenda tadda akomawo mu kwesimba weera. Kati yenkola y'obukulembeze emikolo egyawa baliwuddawo ate nga ffe tubeera mu kampeyini za Honorable Mpuuga babeera mu kampeyini ze era banoonyeza akalulu mu bbendobendo lyawo ne Masaka waffe kati ate nga bitingira ife tumuweerereza wuddawa tweyanziza naye nga ffe tuli beteefuteefu okulabika nga tumusuula ku ttaka. Webale nnyo Sebo nze ku nsonga eyo yenyinza okukyogerako ku nsonga ya Honorable Mathias kale byonna mannya ge kyenyinza okukyogerako nti bw'abanga yafuna ssente z'akasiimo ezo ssente zafunibwanga ye okiwulira naye nze omuwi w'omusolo kale nze gwakiikirira mu palamenti ezo ssente nze nzifuniramu wa baddirawo n'azifuna ye yekka okiwulira kati bwanga yazifuna ezo n'atajja no ku siteegi yange wenkolera gyatulabe kati olwo mba nfuniramu wa sina kyenfuniramu nva waggulu nga ŋŋamba akakkane awulirize ebigambo bya His Excellency Bobi Wine okiwulira abitegeere bulungi Sebo bw'anaamala otegeera pulezidenti we kyamugamba awo naffe by'anaaba atugamba tujja biwuliriza mu mutima omulungi ekyo kyennyini. Nze simuwagira simulonda sinzena kyamwetaaga gamba kakati nsonga ya Mpuuga nsenza olw'endowooza yange ndowooza nga eri nti abasajja abagenda mu palamenti balala nnyo abantu ababeereddewo. Nze nalonda kwa Ssebagira ya Valentino we nalondera naye abasajja ajja n'agamba nti bane mumbeererewo naye ngenda bayamba natwaka ade n'atabayamba atya wala abantu beyasuubizanga ebintu ngenda kukola kino ngenda kukolera kino ngenda kukolera kino naye nze kyengenda okulako endowooza yange baprogramu gyandika ku CBS waliko omukulu gwesigenda owaka pamenti gwesiraho yalinnya lye n'agamba nti gwe fuutu soja ne bw'obeera wansi eyo gavumenti ne bw'enaakyuka nga nuku ekutte togenda funamu. Neze nebuuza kati nga nze nina diploma yange nkwalifayinga tubi MP wa Nyendo Mukungwe
lwaki okweyogera ekigambo ngekyo ngolikwedewulizibwa abantu ba Buganda era komindeta yamugamba sookoddemu nti gwe fuutu soja togenda kufunamu gavumenti nabeekoze eki naye nga nze nkulaga nti gomba ka palamenti ayogedde ekyo ekintu ate nze fuutu soja nze nkuyiddewo omubiri kwanza nali agenti wa Mpuuga yes waffe mu 29 ali wakisimuvaamu owedde Kazeyi yagambye nti etina okukola agenda kuka kadi jiwa mulala ate atuliddemu olu ebitaana bitutte kati wena nundi Alice yatubeeremu kuba ne kati essaawa zonna abadde atubeereramu abasajja balina kyatugamba ffe tuyinzikirizibwa bingi ate nga ffe tubeera mu nsumizoganya tuvuga piki busajja butukwata naye nga ye Mpuuga twagala musimula ku mapu ya Masaka nga bw'olaba Nsambu bwe twamusazaamu Nsambu ali eyalunda mbizi ze ffe bannabuddu mwe tulina okweberera oba tutya oba tutya ffe tuva ku mulamwa ffe mwetuli Mpuuga agenda eri ewali Nsambu agenda kibuza Ensambu gyali yadde eri mukyala alima ebikajjo bye n'amayumba alima naanansi ffe bagende begwerera tutegeerera Viva boda boda tunakweba sereza pele tukaloze tulia. Ndio kisoka iba tumelemere kwa tulemesi. Bebye bya. Mwami Mpuuga twamuyirawo mubiri abiri mugumu. Abasajja bamuli bakambo. Na tuyiwa yayingira ekintu kyatamanyi out. Bakakase Masaka. Na bendi we. Tuli mukubona abone ipoje tusereze bamuwe ekikupya kye sente. Yani kyese na kituyiramu nga boda boda kye kiganyise jeziganye. Yada n'ekisawo kye nakutwa na kyali. Agenda ali ebisawo byagenda ebisente bi. Twagala sente ze. Twako wabali benguzi. Mpuuga agaba maloyo tegali mu malwagala. Tokabe bama balwanisa sente yo musolo. Ate yawoza. Kandi kuzeddagala. Bobwine amagamba sente zizeeyo. Ende badagamba sente nasute malwaliro. Oba gengu kali ngasiwa ne waffe Masaka. Etumenya sente yazigabye. Naye yazezibika bwe bajjayo bayingirira abantu babawo obupaasapasi njagala nkubuulira Mpuuga mubbi ekyokuba nti yava Mmengo tekitegeeza nti kati ayina kutusalirawo sente ze yaba yazibira Mmengo sente oba yazirya ezo yaziryanga ateekawo sitwaleze kisente yabbira ekibiina kya Nuupu febyo si bye tuliko twamugamba genda nankyukakyuka twetaaga bwenkanya tugoba babbi ate ye atandika kikyetubisetuka kwegeza amazima amatuufu Peter Sebina Disani chairman wa Balubyanza ndi Masaka Nyendo Mukungwe ekindese mu kamera olwaleero bali ku TV live ekindese ku kamera olwaleero oli ku flashlight live ne flashlight ekyodaje kiri neda flashlight kidem flashlight chakali kakati buna bomano ekyagulanyo olw'oli ayimba natandika omwegomba nga alina emyaka 2 okitegeera ku myaka 2 yali amaze okugula emmotoka ya $2.5 ku myaka 28 yali amaze okukola embaga kati kyagulanyo nembasimu akatembi abufuzi okyegera mwagala ku byokuba nti musajja mukozi okyegeera kyagulanyi ku myaka 3 yali alina ettaka eriri muyiika n'amayiiko okitegeera kati essaawa eno zekubuulira sigala kugenda kulya mmere mba kulya kyamisana okyegeera obati Kyagulanyi Masaka yesoko kasomba kakagambako Kyagulanyi Masaka yoba oyagala Lubowa Sebina Javira omusajja oyo Lubowa Sebina Javira jaddako omusajja ono Lubowa Sebina tumwagalako ekintu kimu yapisimbira toyi omukasana wali kyekisinga eyo mu kisaawe era bw'ogenda mu kisaawe waliwo toyi eriwo Lubowa Sebina Javira omusajja Lubowa Sebina Javira kale tumwagalako ekintu kimu nankyukakyuka nekirala kubulira amazima baboyize sigana genda wa Mpuuga ndi wa Kyagulanyi mundo okitegeera nekirala bayibuli yatugamba Kyagulanyi muli abalira ku bikola byabwe essaawa eno si yandibadde eya Mpuuga okugulawo ekibiina kuba ndabye ebisatu bye bambadde kuliko People Power Front kakati essaawa eno yeyandibadde eya Mpuuga okugulawo ekibiina mu Kyagulanyi Mpuuga yali yagwa Sarah Kiyingi yali yajja myezi ena gye yakuba kampayini okibuulira Sarah Kiyingi yafuna omutwalo gumu mu 10,000 mu myezi 3 ate ng'aliwo NRM ng'ate Masaka y'opposition tetwakoma ku ekyo Sarah Kiyingi gwe mulaba oyo owulira yajja lwakuba nti maama we yali akoze ki yali amaze okufa najja ne bamusikisa Mpuuga wagwekatebamo
muligo ne mubba ne mulya mwasooka ne mugabana ebitaano ebyo ne tukomaawo mwagabanya ezokoparationi obuwumbi buli 7 ne mukomaawo ne mugabana sente y'omusola abantu babakobe mu lusanja mwe mugenda kwebaza owulira kabaka temumanyi gyali mpuuga kakati ate gwe mpuuga kati mukasoke muyimirizeemu musajja gwe bwanika omwaka 2016 wayimirira n'ogamba nze mpolereza Museveni kana akalulu akawangudde nnyo era Besigye bwe bagenda mu kooti ngenda genda mpolereza Museveni ate gwe omwawali bwanika gwe naye bwe tubaliiza olaba mwana atannakafuna kano genda funa kano ya solution yo kaba nabayayo balaba funa kadi ofuke memba wa Kyagulanyi nyo kitegeera bajja kutuwulya kibanyi bagenda kuleta ababaya fete tugenda yo fabe Masaka baba nabawa petuli kwalaali Kyagulanyi tetumuvaako agenda okusabira emisa ya mpuuga si mukristo nga bw'oyogedde agenda kutuuka aberenge yavaako kakyali faaza ekyekitegee naye musajja ddala nze njagala ate gwe munasitagwe osobole okubaako nnyo luno olwasa twagala tenda mu Kyagulanyi Nsayi muto twagala tukyusakyusa amanya nze Sali sebo omukulu Mpuuga sebo tulamusizaawo nalebo twebazanga bana Basaka olw'okutusuulirira omwoyo gyo tubuuseeko kakati nze yambuuza ku lukuŋŋaana olugenda mu maaso teekateekeddwa luyise banno bokka oba na mu kibiina kigenda kwiza okubeerawo okusaba emisa eyo muyinza otugamba nti abantu nga ffe batuyambanga bwe tuli ndiwaddemu okujja nga bwe nyambadde simanyi bamuzikisa okuvaayo basina kuvaayo ndamanya galina oba tegalinawo mwe bamukoledde omukole wane awo sibirite siriiwo talina mulamu awo tewaba mulamu kubanga nze kankubuulire muganda wange nze Honorable Mathias Mpuuga Nsamba bakolako olukuŋŋaana olufaanagako bweruti wali mu ppaka y'e Kalangala kwaliko Mathias Mpuuga Nsamba kwaliko Obedi Bwanika kwaliko Nnaku Musana kitegede kwaliko Nnaku Musana kwaliko omwami amanyiddwa nga Ngobya nina ebibuuzo byange bye nababuuza bwabanga ddala Honorable Mpuuga Nsamba ayagala okulaga nti amaanyi akyagalina wano ffe nga bannamasaka ng'ebintu ebimu naddala ng'abaana baffe ababuzibwawo tetaddamu yadde nabawulizaako ng'ate ng'oyagala tulage vibe nti amaanyi okyagayina tetulina buli kyonna kikkiriza okulaga nti sseboosibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba amaanyi okyagayina wano we mwakuba olukuŋŋaana e Masaka mu ppaka y'e Kalangala nababuuza ku by'omwana Kasule ku bantu abaali mu paaka 10,000 abaali bakuŋŋaanye mwadda kunsabula nga mulina w'ekitiibwa Honorable Obedi Bwanika sebo kati amaanyi mwagala tugabatendera luddawa n'olwekyo nze ŋŋamba amaanyi gandibadde we gali ne bukwennyini mwekubye ejje naye amazima amatuufu katubeereko n'omusajja oluna omuntu alina amaka wano wennyini bwekiri mu Masaka kubanga amazima amatuufu era ennyumba gy'aliko amazima amatuufu gye mulaba nti nno yeeguŋŋumisewo ebyo balimba bagenda muno n'erukaya ojja kwagala bino byogera engero za Buganda ezitagweza enfu zoogera mbw'atega obusukko mbusimanya mbu yabuvumula ani akulimba saba olwo olugero olufunyo lwogerera abantu olwo olutaliyo atega obusukko babubuukira mu masaŋŋanzira naye aba yabuteze oba omumanyi naye abantu bafa ogenda n'oweevumula naye mbw'atega obusukko yavumula mukulu njagala okwatera yini ebyo byoliko byoyagala okubuukira Kyagulanyi wabuukidde egali amasannyalaze Filifeesi ojja kikwatako osiiriire kuba kati nkubuulira bugenda kujja 2026 ng'okutte mu Filifeesi
omusajja omulaba nabulabi wano ku Krismasi omusajja twamunoonya Bobi Wine gy'asabidde yatuuka wali eri mu kyaki mwe yasabira yeebaza bwebaza musumba ti mukama wange byonna byonna kyekyo tweyanzizza taata era tukubiriza kabaka waffe tumwebaza otuweereza obubaka bwa Ssekukkulu n'amala nga talumbaganya yadde omuntu omu disiiza omukulembeze naye batwagenda okunoonyereza gy'owali taata ng'owanda muliro ng'owanda muliro oli mukulumbagana mukamaawo kati gwe weebuuza omuntu alina common sense olina amagezi amazaali ate gwe gwe tubadde tulaba nti ogundidde mu byobufuzi bya wano naye oli eri oli mukuwanda muliro abasajja b'owandira omuliro bo bali eri bali ku Ssekukkulu nga bwetambudde oli eri ogera ngero za Buganda enfu President Kyagulanyi gogamba nti President Kyagulanyi omuleseewo jja naye oba tomulese era bw'oba tozza na mukamaawo wano tosala kulya Buganda bw'oba tosala na mukamaawo tosala kulya Buganda twagalanga ne mukama w'omuleeso wa National Unity Platform akutwala ate gojja kwagala okuleeta akajagala mbove wali Lukaya togenda laba yadde ekiyenje ekingoberera ekya ate sente sente baleeta olupapula nga bajja bawandiika ku gundi ku masiteegi tibaagala pikipiki ezigenda okumunona Lukaya naye amazima amatuufu tugenda kukola kalya akamukamawo Mayiga katugamba nti kakasente mukalye kubanga kamewula musolo batugenda kukolya naye tetugenda kunola wansabula nze kennyini ntunya bunyo letegereze wansabula nga ndi mu ppaka yekalangala n'ogamba nti ze ndi mbegawo enaalemu naye kati golwayo bwe bakuteeka ne mukamaawo Kyagulanyi n'empuuga mu luumu emu okakasa babajjamu nga muli balamu olwaliro kati kunze nawe wani asigala nga mbega n'olwekyo temumalya bannamasaka biseera tulina naffe ebyokola noke tufuula nga abantu batakyana byakukola ebigambo byange mubeere bulungi olwo omusajja atukoze bulungi banoonya we tuyisiza eddoboozi amazima ne bwe bamukutu naye twabulwa nga n'abasajja batumusange kayinja beekubidde sayidi bonna beekubidde sayidi lwakuba oli mukama waabwe bamuliira bamulya mu ngalo naye ng'ensonga tetulina we tuyisa yadde ensonga za nnyendo mukungwe yadde akativi naye omusajja atuzudde ne twogerako ku nsonga era tugenda kusula nga tukuterayo eddoboozi lyaffe lyambuseeko muliwuliddeko nga bannansi bano abasajja nga bano ate beetaaga ne bamukama n'abaweera ddala omukisa kuba ffe twanyumye ate kyatugamba ki kuba waliwo n'abatulabyemu ensonga ne bagandi oyo omusajja oweesi ne tunyuma ffe twanyumye dda tulinda 2026 ate tunyumire ddala gwe abo abasajja boolaba bansabula nga kuliko Obedi Bwanika Ngobya nenaku musana ne baŋŋamba muze babege babansindikidde olwaleero bodira mukama waabwe empuuga bodira mukama waabwe Kyagulanyi nobateeka mu luumu eja byakyuse bitya omwangu n'embiro okubanga mukama waabwe nga bamuvuddemu kitegeeza nseekeeza President Kyagulanyi sebo twonge okututegeeza tokyalina mubaka yenna e Masaka ng'akyakuwuliriramu Gavumenti yatabako kintu kimu kubega nnyanja gyeyasangawo gyejjokulekawo owulira ensonga eri ekya muvumenti yatabako kubega nnyanja gyeyasangawo gyejjokulekawo eryennyanja lyejjokulekawo owulira ebyennyanja byaffe babikwata ne bagatiramu obuto ne babitunda owulira abanaku tebakyawuta kasupu kale webale nje taata ennyanja bagitunda Museveni gyabagodi bafisalizi ku ssaza obagobe Mpuuga nti lyerinnya lye toyinza mumuggyako linnya lye naye ye alabika mutabani wa Museveni tetukyamwagala eno ewaffe kozi agenda kwesimbawo eyo gy'abeera anaawangula eyo naye eno takyasobola kuwangulayo weewaawo nammwe muli bakoowu omuntu yenna esaawa zino genda kusuuyawo kwoli ulira omuntu yenna alya mu Kyagulanyi olukwe aba alulidde mufu omuntu yenna alya mu Kyagulanyi olukwe aba alulidde mumu sebawagizi
yali amu ebyo ebitaliika Kanakula Dennis mwali bitano bya mumutuleke bani bampuga ate bani batugamba ki batulyamu olukwe tukulinza olunaku lumu wano walyamu ezo ezitaliika n'omubuuza amakage amakulu wano mu Masaka tegaliiwo wabula mpuuga malaaya mpuuga malaaya awedde emirimu mpuuga mumwetegereze mujje nga mugoberera mpuuga buli kibiina kyawulira nga kizze nga kisituse mpuuga mweyekweka Mpuuga mukyanga olyanganga lero waliddeko abaana weeyiramu eyo tukulinze okutiikinga ate batugambye wano wasinga obuwagizi obungi wano tugenda kuzzayo mayinja togezanga nojjawo wano ewaffe twagoba agenda olunononye bootunda watunda densi yaffe ekuga tuli bawi ba musolo tugambe tumulinze olunaku lumu omunyo gwalinya sukali yalinnya mpuuga temutulyamu lukwe tuli bantu bammwe bawano webale kubitunda musana nakuva mafumu noonya woosaba akalulu wane waffe todda ate mpuuga ojja kufa ng'opama musuza amasente n'amanyumba kindo n'amasente gonna mugayina ziri wammwe sente mu nnyumba zammwe tetwagala kumanya mpuuga olina lumaasi ati kumukola temugenda genda era genda tulimbalimba na bumere bwobwo ogamba tetulyangako owoza bumere natandika okulya nga ndi wa myaka 0 kati ndi wa myaka 23 na kati ndya ngo ntisatisa na bumere tolina byotugamba gwe kyali mwana nze bazadde bange bakimanyi ndi wa NUP newe bampamba newe bandya newe banzitamu enjala siva kugwempagira mpuuga walya sente zaffe abawi b'omusolo mpuuga amafuta galinnya lwammwe babaka mwe mutuseseza mwe mutuweereza malaaya mpuuga temuddamu kulya sente za buli wa musolo tuba mbulumi nga tuwa amafuta sajja bakambwe tukulinze embwaggwe ewaffe tosalanga ewaffe ndino tosalanga buli ekibiina kijja ne bannanga obukambweka bungi yebale kutunda omusajja abakodde smart city mpuuga ekyobukaka kyetukoledde Masaka kututunda kutunda ggwanga lyaffe nansi yaffe togezanga nojambe kusaba akalulu pulezidenti bwe tumanyi Kyagulanyi Ssentamu tetukumanyise bompuuga mu Masaka tetukumanyi nga gwe akwina wano omukuule ggwanga lyaffe oddanga nebannange mwe batali bange mwena muzikirize kyogere omugalatiya mpuuga nakumusana Kakande nakumusana bonna baalya bonna tebadda tubeegayiridde bannange mutuyambe nositwagode tulimu mukivemu mpuuga Kakande mutuyambe muve mu sitwago yaffe tulinawo akalowoozo kamu kyamani nostage alibwa
Sitajonga nkambwe. Balondo mubaka waabwe mu kibuga ekyamasaka City n'abalyamu olukwe. Bali balowooza okuba nti balonze omuwandiisi waabwe naye bagenda okwetanga nga y'omu n'abo abatulwanyisa. Amagezi ge naali wadde mpuuga. Amagezi ge naali wadde mpuuga omukolo gwagenda okukola ku Arena Sports yali badde asiibula bannamasaka n'ava mu ntebe ne tulonda abo abasobola okulwanirira omuntu w'owansi wamu n'omugalatiya omubaka wa kimanya kyabakuza n'omubaka omukyala owa Masaka City baali badde bava mu bifo ne batusiibula nga bali ku Arena ku mukolo olunaku lw'enkya. Bagenda ku sound copyright. Naye bannamasaka tulonda tutya ennaku munaku musana ogezanga nodambusa bakalu kale sebo isawa kakola amanya ndobozi nze Kayondo Steven musukwino bantalize nze gambe ebigambo bino muleke nawo amagambo ebigambo bino mpuga nga mpuga agende ku nyanja avube awugoba bakole swimming pool ewuwe okitegeera so bantalize musukwino ebyo byennyini byakola abyekolera eddala ate kitemuddira n'abaana be n'abazzukulu nze njogedde Kayondo Steven bantalize musukwino Kayondo Steven Uganda nsambi akalisizo bannanga abaliko munzikirize bannange nange ntambule mu konkoye okuba saa 12 nzunga mu kibuga Masaka mu kisaalu oli kakuleda oli kikere mu kisaalu oli kakuleda oli kikere tukulinze kodi yekulinze kulamula wane Masaka toddanga era koleka toyinze nga tambula n'abasajja be bamundu webale nnyo bakukumisa ab'emmundu kati nga wookola naye waffe toddanga bajja kujja kusaba akalulu omanye ensalo mwagifula ya mundu ate waffe lino tosalawo okuba nerera kwetaaga tatawana okujja mu nnyendo mukuleta Masaka nti nasaba kalulu banange ndowooza nja kudda akawungezi munzikirize soke enzungazunge mukko nange mwebale nnyo ebigambo byamme bino bituyakwebeera mu maani omugambe tatawana kujja kusaba eno ebinyama byo byabafube bamanyoga by'abantu atidde abasajja b'erukunjiri abazze mu mugongo ali mu bakomba amatako tadda n'ebyaddala abankumire ono omusajja ono gwe mulaba oyo yabadde siponsa wa live one kirabika abatuze balabira ku simu yo ne banagenda paka wa nja sigalako ne banyingira ekkubo ngenda sigalako so tujjako mouth sigalenga vefa gyokifa chairman ono padde bitano gwe wa finance ebitano gwe bibalirira waye mubaka mugambireko ezo sente bitano bye yalya lwagirakoleramu abaana abali baswidi kidi nabakolera essomero ly'ababbi nga ye ekitaabwe mbugakola essomero ly'ababbi mukwata ababbi b'obusimu ate mulemeddwa okwekwata byonna byogere musajja oba tweyongerayo batu obadde nakyo tesa kamera kyagulanya nekakati ono embuga twamuta mwamuta tugenda kuzimbayo Masaka omuntu anasobola okukola ki okutukulembera teri ayinza namwaniriza oli afuga bisolo lwakuboola muntu lwakusesemadda musukwino bantalize Kayondo Steven Samuel Nakabale jjajja mukyala nkutumidde kale chakale okitegeera abanagana munzikirize na abonyabonyeza abantu bale tubonyabonya bana munzikirize nzire ngendeko ko street endala era mpuga gagenda okuba Kayondo